Mu disitulikiti y'e Lwengo okulonda ku kyalo Lwera mu town council y'e Kyazanga kubadde kwakasattira ebitagambika nga wano abalonzi beeremye okukkiriziganya n'enkalala z'abalonzi ezibadde zisomebwa nga bagamba nti waliwo abantu abapya ababadde beeyongeddemu abatali batuuze era nga wano poliisi ebadde edduumibwa DPC Rogers Chebene ewaliriziddwa okukuba amasasi mu bbanga okugumbulula abalonzi ababadde batandise okwekugunga okusobola okukakkanya embeera era nga waliwo abagombeddwamu obwala. Embiranye ey'amaanyi ku kyalo kino ebadde wakati w'abantu babiri okuli mwena NRM Ali Sebyanza ne munna Nup Salongo Omar Matovu ng'ono ali wamu n'abawagizi ababadde abakaawo ku kiro omususa abataddewo embeera enzibu olw'obutakkiriziganya na regisita ya kyalo ebadde esomebwa ekiwaliriza okulonda okusooka okuyimirizibwa okumala akabanga. Oluvannyuma okusoma regisita kuzzeemu wakati mu bukuumi obw'amaanyi kyokka abawagizi ba munna Nup Matovu ne bawera nti si baakwetaba mu kulonda okuggyako nga bafunye regisita entuufu. Abantu abagiwandika njala ayinawo agenti we ne bawandika abantu abo bawandika mu regisita era bamala ne bakomyawo regisita ezo bakebere abantu abatakola ki abatalina buvunaanyizibwa. Entandikwa y'ekintu yalimu n'oli alimu twalibadde tukivaako tuwanti kino kiganye ne balonda olulala ebimuti konfuzinga osuza kusoma nti abantu eribo gye balima okuyitamu batigana munda n'abawandika regisita bali fake ate be balimu kusoma regisita you cannot agree this. Era nga wano walondaanya ku regisita ebadde esomebwa n'akuulita nayo olwo abavubuka ne bamusimbako era ng'ekiddiridde kubagana bikondi na mayinja. Omwana watalungi basulawo regisita kayiga tunakaddamu. Oluvannyuma okusoma enkalala kweyongeddeyo era nga gye biggweredde nga muna NRM Ali Sebyanza akawangudde olwo abawagizi be ne batandika okujaguza. Kyokka ab'enkambi ya munna Nup Omar Matovu nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo munna Nup Abbas Kizito aliko byayogedde era bw'atyo n'aduumira abawagizi baabwe okuzira akalulu kano nga yeekokkola vulugu n'obutali bwenkanya obukeeyolekeddemu. Basayidyemu mugiyingiza ne tugenda kikola kubanga mwayagadde okulonda kubeereko sayidyemu bonna mwatadde okulonda sayidyemu ate ku kyalo Kanaakulya nga nakyo kisangibwa mu town council y'e Kyazanga nayo David Sebuguza atalina kibiina gye yavuganyiza era nga ye ssentebe abaddeko ono yeekandaze n'ayabulira ekifo ewalonderwa ng'agamba batayinza kukkiriziganya ne kyayise vulugu abadde yeetobese mu kalulu kano ng'alumiriza munne abadde mu lwokaano Abdul Hakim Muwonge owa NRM nti yeekobana n'akulira ebyokulonda ne bajingirira regisita ng'ababadde basomwa tebamanyiddwako ku kyalo era nayo DPC Rogers Chebene alagidde okusoma regisita kuddibwemu ng'ekiddiridde Sebuguza okwekandagga n'ayabulira ekifo ewalonderwa kyokka tekirobedde kulonda kugenda mu maaso era Hakim Muwonge asimbye olukalala abawagizi be ne bamudda ku mugongo. Ku kyalo Kalyamenvu B ekisangibwa mu ggombolola y'e Kyazanga Akilayo Matovu eyeesimbye okuba namunigi n'ameze munnakibiina ki NRM era nga ye ssentebe abaddeko Sam Mayanja afunye obululu 259 ku 62 era ng'ayogedde ku byagenda okutandikirako. Olugendo gye tuvudde okubanga mumpagidde emyaka gyonna netutuuse ne tutuuka ku kigenderwa kyaffe. Okutwaliza wamu okulonda kw'e Lwengo okubadde kwa mirembe nankubadde nga waliwo ebyalo ebimu okulonda gye kutawedde bulungi oluvannyuma lw'okukuyiwa nga beekwasa ensonga ezitali zimu. Kasujja Abdul Hakim yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.